kubanga nebaza Katonda okumpa akasaizi kange akamala kubanga nkakozesa nenda sikawuliriza historically njagala mu improving teri kintu kiwooma nga musajja wa medium oba mutono aba abasajja bagamba twagenda omulembe gw'ebinene gwaggwako kakati katamanyi lwaki mwayagalanga agamba nene jukira abaganda baleeta sayansi w'ekifere ng'olina okukyalira ensiko okukyalira ensiko omugaso gw'ensiko ali ogumanyi ku beautifyinga kufuna mirongooti kukola shape omusajja bwe yajjanga n'obuntu gwogunene ng'asooka kuwunjula bw'ati naye kati omulembe gwakolaki era abantu bonna kamiyu yabasiiwa nga kamiyu yasiiwa abakazi obusolo abakazi ne bazimba ne babutuka mu bazimukusikaki kubanga bakozesanga kamiyu n'entengotengo nedda kamiyu okimanyi tebikyaliyo kamiyu omulaba kamiyu bamulimbanga nti bw'ogikwatako egejja nebanga ekijanjaalo omanyi lwaki bakikolanga n'entengotengo ne kamiyu entengotengo ne kamiyu ne view kakati manyi lwaki batekangayo kamiyu bw'obuswandi bube kumpi omusajja abusange omanyi abaganda balina sayansi ow'ekifere kati manyi lwaki bakikolanga nga bamanyi nti bw'onoosanga omusajja ogusaizi ogunene ajja kulaba ogujanjalo guno ogunene alowooze nti wabala ate ezo zigundi bazisikanga kufunisa feeling ate ogwo omulembe gw'okusika ebigundi guyamba musajja naye kuuma bbugumu naye kati ennaku zino byaggwako manyi lwaki byaggwako nti ennaku zino mugenda mulabuka edda mwali bafala nnyo mu seconds zino gundi twakalabulirangawo omukazi wasookanga okusikakasikako n'afuna lubrication naye kati ennaku zino mbasomesezako jjabba gye mbasomesa nti don't enter woman when she is not wet. That's the importance of kojabbajo and Ministry of Education, because one of the favorite sex ennaku zino nti alina okuba slow tebakyagala bi push harder yoki edda omusajja ng'amala kwefunugula n'alowooza mwamu ennaku zino it's a gentleman agreement you come slow hadi gwe nawe oli wa outdated oli wa kyenda zingamba abaana abaliko kati basire kweli kati gwe mukazi watuweeka dida tukyalina feeding gwe feeding oza kumala kusekula binyeebwa kusekula mu binyeebwa nga kino omuntu asekula busekuzo kakati bino byakola ki kakati ennaku zino you handle Doreen slowly like this n'omugamba baby calm n'omukombako mu kutu n'omuwako kiss n'omuwa time n'omuyingira mpola naga baby do you feel me naye kakati ono edda abasajja nga bamanyi nti okutuyalina ku mukazi kwekola ki kakati obadde okimanyi nti omusajja nabakutuyalinako essaawa 3 nga tebagala kumalira tomala okimanyi nti omukazi yasalawo okumala oba tokimanyi muli balalu tali musajja alina amaanyi ga kisajja amaanyi g'ekisajja gabeera mu mukazi ati bane mukyali oba ndi nkole Bajo University munajoine akasooka kakati akasooka mpuliza kaba bwe kati nazze kakati okumala kuli bwe kuti nsobola okwekuba akasabbuuni ne mmala bwe kiri basi bwe kiri osobola okwekuba dolido n'omala bwe kiri sibasi bwe ki kati bwe nkwagala nzira nakubidde obufaananyi okumala eba mindset game kutoka nga nakulidde dda bwe kutoka ndaba ku kine mmala akakola ki akasooka ogwokubiri omusajja wafunira momentum kati nze nnyungira munda simalama tosobola kumanya nti mmazi nze abakazi abasinga bamanyi simalangako ewali omusajja ayunga kati guggwe nnyungira munda kati otosobola kuŋŋamba towefuna kyotamanyize dodo nnyungira munda dodo yaŋŋamba bazibiriza amaaso mwe mubeera bwe tewali ati kati dodo mwana muto naye nze namulaga experience yajja kugamba lwaki nnyungira munda omukazi nze tosobola kumala nze nsala bwe nkulaba nti omaze ebya vibrating ebyakyalo banaffe abagobera program za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okukendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe.
teri katugwabadde mukawala okumala ebbanga bwe tubatandise sho obuyaaye bubeera wamma bwe tubatandise sho ngenda babulira ebyekiyaaya abakazi bye bakola mu laavu era omusajja omukazi waba agamba ebigambo bino wammanga tokwana ngeteekako kamera tutandike mwanjire programu ya welcome to Love Life Doreen Nasasira aka Dodo and Bina Baby twina nyanjulanga baawo bwe tusobola kunyanjulanga baawo ojja kujjekolera nzine my boo bajo David tuli kuki simanyi kama leero nkolera ekyamagero nange mbeeko Dodo ne bajjo kama njagala ssente naye musajja gwasaba kenye talina firi n'omukwata batasobola kulya nnyonyogezi nnyonyogezi ozijja twale kati hasa ko tubuli abekiyaye natandike abekiyaye kandabe abekiyaye kandi oba okyali mu firi teziri feeling z'ova okusaba kusala kadaba mwezi kwezite kuli neba ne mubadde ki tugenda kukola leero ndakwamba kasokota ku nera feeling babira ndoze zireyo nsabe kufanero ngoddayo okusaba wa tukuyamba kufuna feeling naye akasikati bwange akasikati kino okugulu kale kale akatandike sho akatu kagudde nera nakimanyi ngenzegenzeko mu mbeera katono naye kazi obira mutosobola kutafuna feeling naye kati lwaki naffe totufunira show ku TV ne tukola naawe tugenda kukola show tukole yakube n'abeereeta tumanyi Daimo is Dodo and Bajjo nga tebbina akola ati kakati bina janjula program tuko bwenyima nange entama bannange bwenyima nena ebera romantic sembera keno bina yanjula program era bina yanjula program mahambuze ekibuuzo bina twayanjula bana abana bibagundi twayanjula bali mu Big Brother abalabi baffe abalavu life so Love Life tugenda basomesa leero muteekaku disclaimer is above 18 yes leero ndi mu karakita yange ey'okusomesa abantu omukwano abaana abato temulaba kyeno nze musajja nze kali versatile ali all round leero genda basomesa ensi ebigambo tubikubawo nga bwe biri abalabi baso temunyiiga tulina abantu batulina beautiful Dodo my future wemulemu nga mukyala Bajjo future woman si future gamba current woman future wife anti tunaba kumpa mpeta tunabakola mbaga tugenda bikola empeta esooke nani empeta esooke baya ku mutima na mwoyo nani oli wamulanze dda ate nze bafunye lububa n'omukazi asaba Katonda feeling nga tamuwaye wadde empeke yamu ne bw'omukwata ku minora bayita batya akato kano bakayita batya akabaako feeling kagi sport bakayita batya mu science bakayita minora bina ne bw'omukwata ku minora booti talina kyawulira yenna alinga nti bwentuula olubuto olubikkawo alinga ffe abasajja abasale ffe Bajjo tetulina kyetuwulira that's why abasiraamu benzi nnyo ekireetera abasiraamu obwenzi oguli guba gwakapa ogulya ati mpuliriza ati kangenda kuyigiriza ekigo kati tuli serious tutandise tuvudde mu kusala omusajja omusale nga nze experience gyenfunye bwe bati bannakusala gwe byogala tobimanyi tojja kuwoomerwa nti omuntu nga sikini ereebera smooth nnyo n'akantu kagikwanako nawulira ennyonyogeze kyova olaba nti abantu abatali circumcised bamala mangu ne mu nsi y'omukwano tebamalaako ekibaleeta obutamalaako nti baya too sensitive nti ekiriba kibikkawo kati nsomesa abantu bakulu ekiriba kibikkawo ne kikuuma ebbugumu naye nze Bajjo omusale ebbugumu liba lyagenda ekiriba kiba kyavaako dda ng'ennyama eno gwe olya bawo goyagala uncircumcised ennyama ya Bajjo eba yaguba nga akagundi musakano b'omukuta ku kolansi nga tolina kyowulira nnyo naye omuntu ali uncircumcised n'enswe ne mugwako bugubwa ati nawulira nga agenda okugwa eddalu kyova bayingira mu bakazi ababuguma nti omuntu atali musale bayingira mu bakazi ababuguma amala mangu ate yawula mukazi awuma n'atawooma kubanga engeri gyekiriwa kiri ekiba kimukuuma nga ayina ennyonyegeze nnyingi ne bwagenda mu mukazi annyoko galowooza ali mu mukazi ekitali kunze Bajjo omusale nze omusale olina okuba nga obuguma ebyaddala kati tugenda kukola otogenda kazzaako oli ayagala bakome lwakikola naye yanyumirwa mbadde nkugamba mbule yakola ki yanyumirwa kakati ekintu ekireeta enjawulo nti fe abatali basale tumalako okusinga abasale
tumalako okusinga abatali basale ebiseera ebisinga nti baba n'endwadde nnyingi nti infection nti lwaki balwala mangu infection guno guliba gulinga labba ate jjukira ku mutaka wabawo akantu akatamukkiriza kwambuka kati weepimirako size kati bw'osanga ow'ennene nga bbina akoma makkati tamalayo size ya musajja okitegedde bulungi nkusomesa bulungi obitegeera nti kakati bw'ogwako ow'ennene bw'oti abanga akalimi k'omusu takakoonako bukoonyi naye nze mmalayo nzenna ne bwe mba mutono nga kasuku at least olowooza nti mmalako kumbe ntuukira ddala kati ogulira bwenti kati wano ye musale kati okimanyi kati nga yeggwe wano kati okimanyi ngenda paka naye oli buli gyaba agenda ng'awulira eddiba liwulira obulumi buli lwagenda munda the more the penetration the more the pain the deeper the goes the deeper the pain kubanga abaana boundaries nti eddiba likwata boundaries otegedde taba flexible nga bajjo bajalete twero nane ligenda paka waggulu ne mutaka ina naabulirayo era nze wemba ndwala infection nga bajjo infection zikwata eno waggulu tezikwata wansi nero musale engeri gyakoma eri ng'alingiza ng'akaana akato akazaala oli infection zikwata ku kitwe byosanga agasajja gazimbye kyabusiru nnyo kyabugwagwa nnyo omuntu obutagenda kumusaka musayizinga okusala balina okusala because it is health ne mu sexual intercourse oba tonyumirwa mukazi oba okokonya mukokonye kyobolanga abakazi bababaabwe abatali basale the inner the goes the pain the deeper badde nkugamba musoke muve mu ebyo abakazi abalina abasajja abatali basale benda nnyo they are looking for what we call adventure nti kubanga omusajja atejjukira ebiseera ebisinga omusajja atali musale abannyogoga n'okuwunya olusu abawunya olusu kino ekiriba esikulimba bawunya olusulosulo buli lwagera n'afuka bwati lwakunkumula omusulo gudda munda tegudda bweru nganze muki kati goyaga kundeetera kabootongo mu kika kubanga oba oyagala abasajja batalisaka musayizi ojja kundeetera ebirwadde nange kubanga ne bwakunkumula bwati omusulo gudda eri ate baba n'ebimere bwebunga bwetwala nga bampita bajjo grain millers waliwo ekikazi ekyagenda kinkolako story nze ndi musale dodo ndi musale basiri musale jogera amazima kasito kitegedde kakati dodo yakubuulire ndi musale basiri mugi gotomanyi nga tokuzikiriza kujjira wano kakati mbadde mwaba nfudde kojja nze uyo mundera byenkola kakati nti bano abasajja abatali basale tebawooma. That's why nti omusiraamu asobola okuba n'abakazi bana nti buli mukazi gy'atuuka amalako ono atali musale ekisooka abuulira mangu obuwumi n'amala era ebiseera ebisinga twali tumanyi nti obutamala bakiyita kulwala kabooto ngutaba kabooto nguba buwoomi nnyo okimanyi nti dodo waliwo omukazi akwatako bbina omusajja n'amalira mu kisambi wano nga yakayingira sigala kulya ze mukazi wange wuno ate nkulaga ebbanga lyendaledde ku nsi bbina wulira okimanyi nti waliwo omusajja ajja bw'ati olaba ekisambi kyo bwe kiri wano ogenda kunsuula ate sigala kusuula ate kana tusomese tuli mu kukola demonstration we are biological teachers I'm helping the nation to learn sensation and sex education if we are teaching people akana nkolageko leka nkole ono muyinako feeling ejja kuyima kale kikozeseze ati mbalizi nekwatakola ndi muli wa bisiyaga nekuba akasabbuuni kati kampetewanga bwe nakikola dodo tekijja kunyuma kuba dodo tuyatakikatusomese abantu naawe nkulaga nti omusajja kyekiretera omusajja nkulaga kyekiretera omusajja vambya serious tojjanga mu sexual talk show nga toyagala kukolera ku practical kati abantu banayiga batya walwambusiza dda nga siralwambusa kola booti waliwo omusajja akwata wano bwati leka nkulage bbina sigenda kukulya bada ngenda kukulira mu kamera leka nkulageko amwe professional teacher by nature omusajja bajja bwati leka nkulage kale kwata eno nkulage kale sinjagalako ekisambi njagalako yinki emu ey'ekisambi mpayo yinki emu mpayo yinki emu totya kale oli muntu mukuti kyotamanyi nange kakwate ku mukono ofune feeling ojafuna feeling kakati mbadde kanawano ngangira kakati mbadde nkulaga leka naawe leka nkulage kati niyo kyejagala okulaga bina leka nkulira kugwe kwasi kuyinako leka naawe kati kankulaga ati banna sipa practical kati nkulaga ama mbadde nsomesa mwafudde kojja ekireetera omusajja okumalira ku bisambi
ajjanga alina sexual arousal mungi. Sexual arousal kye kimu Luganda. Obwagazi. Kati omusajja n'atuuka ku kibiina ng'omusajja ojjukira chemistry nakuyigiriza kye bayita chemistry. Kati nze chemistry wange ali ku gwe wekka. Era bw'onkwatanga n'ebbiina tonyiiganga. Kuba chemistry wange tali wa bbiina mba ngenze kwetaasa bizibu bya kisajja nteeka mbutesi cuku nenvaayo. Naye gwe mbeera gwe nkufiiringa weda nga bwe nkukwata wano bwe nti. Gwe muntu gwe nsobola ga baby come and I give you a hug. Ne nkwako hug bwe nti nenseeraba. Ne nkufiiringa mpola ne nkwaka peete bwe kati. Kati jjukira I feel you. Ne kati ono mba ngenze lwa bizibu byaki? Na bizibu byansi. Kati bwe ngenda woono ono ndwawo mulwako nnyo. Nene ndamuseka tukole ebintu bito. Ati bila yasesa mufiri. Ate ngalani Ojja waggwa. Kati goyina feelings zine zagongobala kati zine ngalo ziri mu feeling. Ate ngala ogande ngo yala kwingizayo olugalo kwesobwa. Kati tukole tuti. Yes. Kati bwe nzije wa Bina. Jukira mbasi mukola ki? Simwagala. Kati Bina nefunugula nnyo bwe nefunugula nnyo mba nfuna feeling nsonde. Kati kono ndwawo okumala. Obadde okimanyi nti abasajja bamazisa abakazi batayagala ate bebagala ne babalema. Kubanga nze ono gwe saagala ajja kubanga aliyo ekibaati. Naye kuggwe nkwatako omukwasire nga mama kimpadeko nenkyamuka amasanyalaze ne gankuba. Kati ono okunkuba amasanyalaze kitwala essaawa 2. Je nkoma omulwako gyakoma naye okukola ki? Amala gagatte kati Bina okimanyi ate obadde okimanyi waliwo abakazi bakwata obukwasi. Kati Bina mukodo. Bina onoomugira Mukama bwakuyamba n'amanya status ye. Omulimbalimba nga bwe tuli wano. Nowegaganula wuye kino kitayambala mpale. Ompulira. Nosala amagezi gonna n'oteekayo. Kati bw'atuuka eri n'anyumirwa nga kigamba yongeramu. Okimanyi nti abakazi bakwata ate basinga okunyumirwa sekisi. Kuba kati olwa kino bwe kinneegaanya. Kati ne mmala nfuna chance ne ngamba pa! Making sure east, west, south, north, middle. Kigamba baby yongeramu. Kyova nga abakazi abasinga bagamba ogusajja ogwo gwankwata ne gunzalamu omwana. Nti omukazi wano aba akwegayiriza okuwa, aba akubonyaabonya, naye kasaawulya nga binyuma nga gamba yongeramu. Obadde okimanyi nti abakazi bakutte tebaagala basajja bamale mangu. Era gwe obadde okimanyi nti waliyo abakazi nga omala kulwana bulwanyi naye omukwata okusuuka ku ntikko. Gwe okimanyi n'abakazi bawaka naye nkuwasa waliwo abakazi nga baagala bakwata bukwasi nga nte. Gwe tokimanyi ekyo. Family ezisinga abakazi babakuba bigo. Gwe tokimanyi nti abakazi abasinga bakwata bazalamu abaana. Gwe tokimanyi. 60% abafumbo bakwate. Omusajja ave waka n'agenda n'asanga omukazi yatambudde bibye bakomye buli omwaka oye kubona kubakayagala omusajja yabasinga okwagala ng'omukazi byamutamye edda omusajja n'akwata omukazi. Kati binyumire nekigamba yongera kino kiga push hard akigamba onyumirwa. Ontegera dodo kyenkugamba. Kano Bina yetaga kwata bukwasi. Era omusajja yina tuwera Bina olubuto ayina kwata mukwata. Singa saa yina dodo singa nakola dodo ko kwata Bina kubanga oyina mulimbalimba. Omulimbalimba nga buli buswiti wabadde alya. Kala tugenda mu night prayer nga byantwala ku fanero. Tumenga so andi service ya fanero gwa sawa 8. N'okituuza mu mmotoka. Ogipakinga na mukubo wakati nga kirabanga trailer ejja. Goyingiza bwa njalo bonyima tugenda kufa kuba kityo okufa. Gaso tuuka nga kigamba ate binyumye parking ebbali tukole ki. Abinga betuvuga. Ati betu parking abwetu ze making sure anti parking mu lugudo ki ngamba botompa tugenda kufa ki. Awo kizo. Ate kugulawo tanga na lokinze. Emmotoka ziri mu kade yange yine ya masanyalazi. Emmotoka gine ya masanyalazi tegula zenjiragire ekyokola. Kachigamba kakati no kankuwe. Parking ebbali nga kinyumirwa nga Mukama akiyamba kifuna ki. Kano Bina gali mpitawa yaki. Gwe tokimanyi nti fe abasajja abatayina bundi bunene tetwambala kondomu. Kakati kankubuulize kambagamba ekintu kimu tuli mu sex education. Teri kintu kitawoomesa kaboozi nga kondomu. Teziriiyo byakiyaayi. Tebiriiyo ate kati obogenda kulya kawoowo. Gwe lwaki omuntu bwafa bagamba ttaka mu ttaka nnyama ku nnyama. Kubanga Bina bwampa alaba kino wala kanjagala oyawule leta akavera mpa yakavera akeero njaga tukole demonstration leta yakavera akeero ndikojja leta yakavera yangu waleta akavera akeero kati nje bayita nyama ku nyama ulya feeling eno ulya dadi adi gwafa watalaga ne buli amawulya soko ulya feeling eno akawulya kano awulya ngakona kono kati wantu twanti ono ye Bina mwa wano ne era system of demand ogiranga eserera bulungi akavera kaluwa kati wanawulira wenjawulo touch to touch neka kati ngenda kwambala akavera ogulye nti weka bakaserera
era ennyama yagenda wala. Teri musajja ayinza kwagala mukazi ng'amwagalira mu kondomu. Babikola bamalaya bagula ku kkubo. Era kino kankikubulire Bina. Omusajja bagambanga amato ambale kondomu kitegeeza abaakutadde mu levo z'abakazi be bagula. Kondomu z'abamalaya. Teri kweku nedda tekiriyo. Kati kambayigirize muli baana bato. Amwe veterani professor. Omukazi gw'otayagala gw'oyambalira kondomu. Omukazi gw'oteesiga gw'oyambalira kondomu. Omukazi abasajja tuba n'ebyoyo. Omukazi gw'oyagala oteeke mu chuku omale gw'oyambalira. Abawala abandaba ku channel. Unwanted pregnancies. Nedda abawala abandaba ku channel. Omusajja bagamba nga nti kondomu abatakwagala. Nedda bera. And abatakufiiringa. Nedda bera kuyamba. Psychologically kondomu z'abamala towakana. Babu by'olubuto gutayagala kuzaala. Naye kati nkugambye. Nzidera kati dodo sobola muliisa kondomu. Kuba mwagala. Ompulya bulungi. The way I tweet Dodo si engage ngene tweeting amu Bina kwesikola ki. Kati Bina lwaki mbanyagala kwambala kondomu. Mbasagala yoli nyaddala. Tuyina ensonga zaffe ez'ekyama. Tutayagala nambanye. Kwa omambuliza. Kati Bina ngamba kamwambalire kondomu mbasagala muzaalamu mwana. Kati Dodo ne busambala kondomu kwa gwe nkwagala ku mutima ne bozaala omwana oyo mba muwere kaminga. Kati kondomu zino bazireetera bazibu bajja zaala baana bamufaanana. Tolinayo kaveera kera tekajja kukola. Ako kanene akabanga lira ndabe obanga agenda okwambaza lwasa kondomu ennene kati lwasa ababwati mu kondomu olaba ono lwasa alinga yo kati tawulira wenjawulo tolanga bino biseerera olina kyowulira ninga abajja embaawo kondomu yo kayeeseera oba owulira sensi ya kondomu. Olina kati Bina mpuliriza. Kati wekakootegeere kati olina kyowulira wano. Bivera bye biwoggana. Bikondomu bye bikola ki. Tebiyamba bino. Kati ne bwanywa Bina mugazi talina lasitiina. Tasobola kunywezanywezaamu bw'ati. Kati banga agikwata mu bwoti. Kati walaba gotowulira nga kaseerera. Nga towulira nga muno kino kizannya. Mpulira kiri rough. Kiri rough. Kakati different between kondomu n'omuntu atali muki. Otegedde. Njaka tusomesa abantu bayigenda gundi mujyateekako disclaimer. Wawulira kakati bw'osanga omusajja nga akasuka oba lwasa oba bbajja kati munize muno mba sina kyempulira mbanga akatwe k'omwana omuto ompulira kibanga lwasa mu Bina Baby teri kondomu etuuka musajja wakasolo katono teriiyo owulira lwasa mu Bina Baby owulira wakati Bina ondabikira nga lwasa sosobola kumumira oli mugazigazimu okusinzira wendabyo omukazi bamulabira ku mimwa saizi ye kati ondabikira okubanga lastika yagenda wala kakati lwasa otegedde lwasa ku Bina Baby kati eno enjawulo ya kondomu neki otegedde nze ndi teacher nze government ya Ministry of Health ne ku program yandibadde ng'etuwase tusomesa abaana ompulya bulungi kyekugamba kati njagala omanye ekintu kimu nti omusajja nga akwagala bagamba nga twambale kondomu aba akuguze buli mukazi gwe bambalira kondomu abamalaya bagulamuwa sente kubanga ebya kondomu biba byakuteekako tompa biseraani byo sagala kufiiringa jasi ogenda kwekabyakabyamu onzita nsamule ngende nawe okole ki buli omwafune kyakola ki kyayagala kyogamba kwekabya abantu bekoza bwekoza ali nadde ebikazi ebiganda byekabya bwekabya zimbeera ndoza bibeera olugenda kwatakwata muno ngamba nkuwadde yaya simanyi nkuwadde dodo wali obiwulira tanti oli muyaya ebikazi bimanyi nti abasajja tulina amaalo kati kankwegamba ekintu kimu teri kintu kiruma mukazi kumugamba nti tomalaako towooma n'omusajja okumugamba nti tokola ki omusajja buli wakubeerako noweekaabya bebi masengere yiko wapi mimi abamba kabana mu Lunyankole maama wanjita ekisajja kirowooza kirina amaanyi nekyefunuggula abaganda baleeta sayansi w'okukaaba ow'ekifere to boost the morale of the person in the action. That thing is natural. It's not natural. It is natural. It cannot kakati ongamba otya Rakumande mbera simanyo obambikola naye nemanyi kalize nkubako otya n'okaaba okola ki kalize kale kasuku akubako atya n'okaaba mbuye yemanyi size ffe twemanyi size bajjo kasuku lwasa I think it's really attracted to all of you. Andi kage oliko omuzimu ogwakuwasa naye kati tukitwale mu sense ya sex education tubulanga ate bw'osanga omukazi ng'asaba nnyo ku ssimu aba alina ekiwoyo kyakutula nga kyamusiba beba owulira nga bintu ebyo bibebakako kakati Bina awomerwa okimanyi kati Bina awomerwa akasabuni okusinga physical sex kakati mwoyo Bina bamulira mwoyo mu bwengula towakana ate osazaamu biki
Jesus his name. Kana omukwata ko katampulira ng'ekiti. Tayina kyawulira. Ula bwesisiwala. Naye ati singa abadde kasabbuuni ke. Bako bidolido bye singa ono banna namala. Wala abantu bamuyesa zisaamu. Kakati badde nkugamba. Nti okukaaba kuno Abaganda. Obatuze katukozese olugalo olulala n'olwono. Kakati Abaganda bano bayiya amagezi nti ekisajja kiwana mbu kimalako weefuule mbu kikutta. Kumbe tekina kye kikola ki? Munenze byange bibeera ku alaali bwe toyina alaali wamu. Ate kati bwe bina. Simanyize embeera mubiri eso sijjukira kyekola. Toyina by'omanyi. Bino omusajja anaakumatiza talina kuba na lubuto lunene. Omusajja anaakumatiza alina okuba bw'ati. Kyokka ekinyuma ku bakazi balowooza nti ab'embuukuli ennene be bakola ki? Munnaye bya kisiru. Kojja bajja gamba ekintu ekinene ennyo n'ekitono ennyo tekikola ki? Ekintu ekiwooma kye kyabbajja ekiri medium. Tebakulimbanga nti bino ebisolo ebinene biwooma. Omanyi kitimba amira bubizi bwa tatambula. Omanyi oguntu gubakula nakoddeko giraga batugagaziwe. Kati nze misa. Nze gusaya kati gaziwa nnyo bwoti. Kati gaziwa bwoti. Kati nze guntu. Wala ntaddemu guguno gutudde. Onomya. Gutudde guguno. Ati gukuluma kuba gunene. Ani nkulaga example bw'ayagala. Kati tuze kusomesa abantu guguno guki? Gunene. Naye kati bajjo wa katono medium. Kati medium ze nenkana bwenti engalo 3. Kyamawe nti ndowooza. Kati jaga tukola exercise. Nkusanzo ya kakati olabanze. Okimanyi jukira mwina elastic. Nze dekankulage. Ndeta naye nkulage. Toyitawo. Dekankulage bina. Dekatusomesa abantu. Toyitawo. Dekampitawo. Nzize ate kati wakati. Kakati abako nale mve mukuseka dodo. Tukoere serious. Tusomesa aba. Kana abanze bajjo. Nja kutakula kwa omusajja wattu. Nkubeko na wano ebbali na wano njire. Naye abantu nkunyonyogera mu bakazi mufa nyonyogeze. Nzije ko wano wali wotoyagala nkwate wano awulire. Naye ng'ogule ne yatudde mu bwati nga gutimba pu. Ompulira bulungi kye nkugamba. Naye nze wakatono kasuku waabwe. Nzanyiddeko wano, ngenzegezeeko wano ne batisiza. Kubanga bagamba nti abantu ababo medium bawooma okusinga abagaki? Abaganene. Aganene tegulina makulu. Anti gubanga gutimba bwe gutte gusobola kuzannyiramu kati olaba nzannyira mu muno. Kati nzija wano ngenda Bugenzi, ngenda Kayunga Bukoloto, Kayunga just one direction, Kayunga Bukoloto, Kayunga Jinja. Naye kakati bajjo bakasuku. Jinja, Mukono, Kampala, Wakiso, Masaka. Njagala wa Kayunga. Kakati chovola nga toyina feeling. Kakati wa Kayunga. Tosobola genda musajja nga ali mu wanuwe. Sex is a feeling. Jukira wina matamaana. Oyine ya left, right, down, up ni wakati. Sigo wande, sema abansi beko interview yamu. Kakati kakati mukabale mwina ameka. Tomanyi nti no wansi era omusajja amanyi kyakola. Onagamba gumu 2 3 tu nabanga asikayo n'owulira ng'ofa. Nze ndikojja. Nakati ndi mu kugalowoozaako. Ewagala abeere mujja oyo. Wala mukazi g'otunulira ng'olidde mukazi ono owulira. Stanley ajja kukuba. Muwala we mukazi we. Ajja kukuba amasasi nedda muwala we. Omuwala we waddala. Nedda asomera ku university. Ne kati akuze. Macquarie. Kati abimanyi naawe. Abimanyi. Njagala abeere mujja wa Dodo. Ogenda kunteekako omuntu omulala amangu. Nedda siso ati akuyambeko. Guteekala muntu akuyanga bbawo tayenda. Ati olina amatama 2 ate oli alabika. Ayina Dodo. Kakati mbadde mbagamba kiko tuli mukosese. Tuli mukola program tuli mukatembe. Tukomye kuki. Akiko tuli matamaana. Matamaana. Kata matamaana agabwe galiba. Omusajja awoma ye muntu ali medium. That's why omukazi abaana musajja we nga ayina akantu katono naye nga amanyi okazannyisa. Bano ab'obunene tebakyawo mate ab'obunene bafuna mangu sirimu banuubula. Jjukira anti kankuyigirize. Kati bina kankuyigirize va ku bino bw'ayagala obunene wulira nti wulira yiga bina va mu gutu gw'obunene. Ekitimba tekikonkona. Guyingira friction ng'akola ki nga gunuubula. Gunuubula anti jjukira nedda ate abo abasinga balina amaddu mangi. Era just why nti sirimu bw'ogenda emulago ba mu ddwaliro abasajja balina big size balina sirimu mungi okusinga ab'obutono. Naye nze wakati ojja kujja nkonkone ne bw'onogaana ojja kunyigiriza nyingire nneme kukalabula. Sirimu ava mu friction. Naye kati awo bw'obeera mu mbeera sikufiiri. Anti kakati guli ogunene ate gunuubula ne bw'oba ne lubrication ogunene gwetaaga bano abakazi ab'ebizi ebingi bebekulu byayita omusulo.
ompulira bulungi ekugamba kati ebinene kakati fa abobuto tuyita buli wamu otegera bulungi kakati kanguyigize naganene gano galwaza sirimu kyovulanga abantu abalina agantu aganene basinga sirimu mu Uganda anti ogenda kufuna sirimu kubanga gunuubula anti kakati ate oyagala kanene okimanti nayagala te okitegedde kyenkugamba nti aganene olaba kati anuubudde olaba omusobola bwegwereza kyembadde nkulaga olaba omusobola bwegwereza kakati negundi eri bwekolaki bwebeera ani mbadde kukola demonstration kati abakazi bonna abatwala ku pulogulaamu eno temugenda ku basajja bagundi binene eyinga lwaki obeera kugusajja kugenda okunoobulanuba kyova nga abasajja bavuja nga bawonyera kakati ekizibu ky'abasajja 80% abakazi bawonyera bafaayo nga banuubuse ogusajja ogunene gutimba ogunene noba okubaka nakembala gukuba kuli gutulako butuzi bu naye akatoka gamba nozoya sound ekolaki kale kaba choking enebera painful obanga nesoma biology enkola obusawo kubanga omusajja Abitex nakutuza kendo du nebajja gamba kokoko chechi nyuma Abitex ainendodo ayija kati omusajja obutoka million nagamba tobazanyirangako abo nagamba nsiba nti tobazanyirangako abo basajja bayina gali agambalayo sigegomba kubanga nebaza Katonda okumpa kasaizi kange akaki akamala kubanga nkakozesa nene sikawolereza historically njagala mu improving tali kintu kiwooma nga musajja wa medium oba mutono aba basajja bagantu agenda omulembe gw'ebinene gwaggwako kati mayi lwaki mwayagalanga agamba nene jukira abaganda baleeta science w'ekifere ng'olina okukyalira ensiko okukyalira ensiko omugaso gw'ensiko ali ogumanyi ku beautifyinga kufuna mirongooti kukola shape omusajja bwe yajjanga n'oguntu gwogunene ng'asooka kuwunjula bw'ati naye kati omulembe gwakolaki era abantu bonna kamiyu yabasiiwa nga kamiyu yasiiwa abakazi obusolo abakazi ne bazimba ne babutukamu bazimukusikazi kubanga bakozesanga kamiyu n'entengotengo nedda kamiyu okimanyi nti tebikyaliyo kamiyu omulaba kamiyu bamulimbanga nti bw'ogikwatako egejja nebanga ekijanjaalo omanyi lwaki bakikolanga n'entengotengo ne kamiyu entengotengo ne kamiyu ne vu kakati manyi lwaki batekangayo kamiyu bw'obuswandi bube kumpi omusajja abusange omanyi abaganda balina science ow'ekifere kati manyi lwaki bakikolanga nga bamanyi nti bona osanga omusajja ogusaizi ogunene ajja kulaba ogujanjalo guno ogunene alowooze nti wabala ate ezo zigundi bazisikanga kufunisa feeling ate ogwo omulembe gw'okusiga ebigundi guyamba musajja naye kuuma bbugumu naye kati ennaku zino byaggwako manyi lwaki byaggwako nti ennaku zino mugenda mulabuka edda mwali bafala nnyo mu sekonds zino gundi twakalabulirangawo omukazi wasookanga okusikakasikako n'afuna lubrication naye kati ennaku zino mbasomesezako jjabba gye mbasomesa nti don't enter a woman when she is not wet. That is the importance of Kojabbajo and Ministry of Education. Because one of the favorite sex ennaku zino nti alina okuba slow tebakyagala bi push harder yoki edda omusajja ng'amala kwefunugula n'alowooza mwamu ennaku zino it's a gentleman agreement you come slow kati gwe nawe oli wa outdated oli wa kyenda zingamba abaana abaliko kati basire kwegi kati gwe mukazi watuweeka didi tokyalina feeding gwe feeding oza kumala kusekula binyeebwa kusekula mu binyeebwa nga kino omuntu asekula musekuzo akati bino byakola ki kakati ennaku zino you handle dolly in slowly like this n'omugamba baby calm n'omukombako mu kutu n'omuwako kiss n'omuwa time n'omuyingira mpola naga baby do you feel me naye kakati ono edda abasajja nga bamanyi nti okutuyalira ku mukazi kwekola ki kakati obadde okimanyi nti omusajja ne bakutuyalirako essaawa 3 nga tebagala kumalira tomala okimanyi nti omukazi yasalawo okumala oba tokimanyi muli balalu tali musajja alina amaanyi ga kisajja amaanyi g'ekisajja gabeera mu mukazi ati bane mukyali oba ndi nkole Bajjo University munajoine akasooka kakati akasooka mpuliza kaba bwe kati nazze kakati okumala kuli bwe kuti nsobola okwekuba akasabbuuni ne mmala bwe kiri basi bwe kiri osobola okwekuba dolido n'omala bwe kiri si basi bwe ki kati bwe nkwagala nzira nakubidde obufaananyi okumala eba mindset game kutoka nga nakulidde lidde bwe kutoka ko ndaba kuki ne mmala akakola ki akasooka ogwokubiri omusajja wafunira momentum kati nze nnyungira munda simala mangu tosobola kumanya nti mmazi nze abakazi abasinga bamanyi simalangako ewali omusajja ayungi kati gugwe nnyungira munda
kati otosobola kuŋŋamba towefula kyotamanyize dodo nyungira munda dodo yaŋŋamba bazibiriza amaaso mwe mubeera bwe tewali ate kati dodo mwana muto naye nze namulaga experience da yajja kugamba lwaki nyumongera munda omukazi nze tasobola kumala nze nsala bwe nkulaba nti omaze ebya vibration ebyakyalo akati omusajja ategeera ayongera yagamba mbuno muyina engeri gye mutunulamu ebyo bya kisiru bano abasajja abatunda enseenene Masaka bajja bayajja dda yegomba bina amulaba ku TV alaba ndaba ku kiri kati nze bajja alabye buli kimu nomuleeta Rihanna nsigala nomo wali abasajja wali onnimba dodo yali akulimba dodo bwenda nasibera nomo akawano nabe nga nkyuseeko yogera amazima ati wembeera nasibera nomo tofaayo temubeerangako mwenna nti bwe buzibu tebakyogera nako kamera naye yakubuulira oba mbeera nomo basibera ki ebiseka tebikwatako amabebe tebimukwatako sibera yayagala okumanya ama kati mbeera nomo basi kibeera nomo ebbanga kale gesinga mubakanula amaaso bajjo mwali sibeera nomo kibeera nomo kubanga tewaliwo ebikola kuba n'abasajja abaitunda obumonde bwabwe ng'akolera kibina beibe nanga bwe ndikola kirimpaako najja ina nalabanga alabye malayika andaba kuki naye omusajja mala omukazi olwenda kumulaga nti omaze omanyi abakazi abasingeddawe nga sinafuna ono edda nkolera obwenzi nga abakazi bamanyi simala zinagambye teri kintu kakati badde nkugamba lwakuba nti mungasa ebintu bingi omukazi yasalawo okutuusa omusajja ku nti dodo ne bwe mwebakako ennaku 3 nga tasazeewo okumalira tamala dodo ne bwe musitulira obuzimu abamanya obudde mu jimu simanyi mu training simanyi bwe munoonya amaanyi gasajja muganywa amaanyi g'ekisajja gagano bajjo gabawa amaanyi g'ekisajja kufuna mukazi akwagala nga she feels you ne bonoogera nositulira bina beibe n'omugendera ku baganga wuyo bina abeera wafaaniro n'omusabira n'osiiba nga bina aganywa ku matagenda kukola ki that's why ndi omukazi alekawo omusajja omugaga nagenda akasitula ebicupa nekamumalisa kekabaamu chemistry we ne feeling kakati okumala kw'omukazi abakazi muli fane nti okumala kw'omukazi ate kuba kwanjawulo omukazi asobola okumalira ku kapa n'aleka ente omukazi asobola okumalira ku mulema bamuzibe n'aleka omusajja omugaga mu 7 Bobi Wine omukazi ebintu ebibakuba okimanyi omukazi ayinza okwegombako neyegomba enjala nga bwomala koli alowooza njala ng'alabanga enjala ze zimulimu n'amannyo ng'alaba njala n'amannyo okimanyi abakazi n'amaaso go gafaanana nga eri wanvuma tewanvuma noneeyogerezaako mu buviiri kyanvuma kati kyeyogeza kati okimanyi omukazi obeera naye mu sekisi ng'alowooza kati kankubule n'ekyokubiri penetration eno siyimalisa omukazi mayindi y'omukazi byalowooza bye bimutuusa ku ki nze nfune PhD ebintu ebituusa omukazi ku ntikko biba byanjawulo si gundi si size si maanyi si duration n'abali bagamba ng'olwa mu kisaawe odduka mu kisaawe simanyi ntiraku eddagala okulwa mu kisaawe si kyekikulu mu high school twakwatanga ku boyfriend oba oti n'omala temwekubira video call ne mumala ngoza science kyali science ali awo ku video call ku busabuni ye science omukazi kwakoza kugamba abakazi baba malira mu technology bamalira mu busabuni bamalira mu sense bamalira mu psychology abakazi bamalira mu physical life gobadde okimanyi akasabuni kawomanya okusinga liyo life kubanga abakazi baagala kibaita imagination kibatakwatako era omusajja omugezi nga bajjo wemba kukwana nkuteka mu imagination ngobadde okimanyi ngoyagala omukazi akweko musubiza bintu bya 2 omugambo lwaki osuubiza akakadde n'otakamu ate omukazi olina muga nti baby ngenda kukola ekizungulizi nina connection ne Elon Musk mu mwaka gwa omukazi osobola omufumbisa ewaka okumala emyaka 3 ng'olimba mulimbi kati n'okumala kw'abakazi bwekuli okumala kwamba muli imagine you are just imagining you are just imagining the real world ate nkono you are imagining the real world omukazi okuyamba otuuka ku ntikko kati bwamubona n'omukazi mu kikolwa ye obwongo bubeera walala kati okimanyi nti omukazi akubeerako wano ng'alina omuntu we gwayagala bajjo mubeerako nze n'omala mu kifo omala ne bajjo kumba omala mu kifo kya Wiriba olowooza ku Wiriba omalidde Wiriba kumba oli ne bajjo ekyo nkijjeyo bulungi abakazi muli fane nze muntu olina kyafana abakazi musaasira Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority
Bino bana watu kwa muchuga chuchu kombe ngachika awezi bonzita kombe alichiba kitabuti kwatwa kutobera ojimali bobera kono omukazi mulavu naite linya lyo musajja omulala iko abakazi obamanyi bikolo byo mukola neda abakazi abera nagamba weba ali ne bajjo zora gone zora yakikola ne musitukako walo basajja musingo kakati tegeza musi yomo yaba wako Michael kumba ali na bajjo ebikazi obwenzi omweze bwantama bikazi bo muri bibi neba gama abakazi amasajja mumutera okutunulira neda abakazi alaba ngolyo mwana golabye kakati be bakazi neda babikola bimala ate abasajja babikola bimala professor be basajja tomba kanya omukazi okimanyi buli kunsi mukazi ayinayo omusajja amukuba kimanyi abakazi mwagala ba bad boy era omuvubuka ali kuno okimanyi abakazi mwagala ba bad boy oyagala ba bad boy oyagala tolina feel goli musajja munnanga at the moment tonatuuka ku level yakufuna feeling naye kimanyi abakazi mwagala nyo ba bad boy okimanyi omukazi alekawo bajjo atunulanga enfudu naye gomba oli cameraman olwokuba alina ebiviri n'ebirasa n'amaaso amanene gamulinga agakapa kati omukazi wano wabulwaba alina ebbajjo agamba cameraman anebakakodde gokimanyi nti wakaba bashamba boyi balya nnyo abakazi okusinga baboosi nze abakazi kimwagala sikimanyaga katonda muggulu nagamba nina omusunda wange antuusa ku ntikko gye ndi bwenti antuusa ku ntikko ankwatako mukwasi wange nefuna feeling ate wano tata Niko takwatawo tata Niko tamanyi kwata wano bwati bulungi tata Niko tamanyi na ku massage nga bulungi bwati you're rough kati waloze tata Niko lawa nine gumba alikwata bulungi tata Niko tamanyi akagalo gatata Niko gakalabula naye omwana ono bwankwatako obugalo bugonda bwebuti ne bugonda nankwatako nano bwenti bwati nankwatako bwati newa nabye mu ngalo wena bina yorutiko jako kwatako uli yorutiko Ola nese kera kapa ya kwenda feeling sati yorutiko tata zeno kwata Nala najikuwa dana dodo simaito. Women, you are very funny. Ojimanyi zinalinga twali kujeremana ningamba kasukuti omukazi asobola okumala omusajja olwengeri jamutuusa mu kuntiko abakazi muntu kamuntiko mu ngeri yanjawo wali omukazi atuka ku ntiko ng'asooba kati nze muyita kabaata amalanga embaata ntajja mpola ng'embaata tomanyi nakumanya nti atuuka ku ntiko lwatuuka ku ntiko tomanya nti akoze eki nayo ne bapoint waliwo omukazi atuuka ku ntiko nga ggoonya oyo muyita kagoonya nti atuuka ku ntiko n'akufumita enjera n'akunyweza okimanyi nti wali abakazi abagala obbatuga anti mpuliriza microphone okimanyi wali abakazi abagala obbakankulage bira naawe tusomese ng'okimanyi dodo waliyo omukazi nga ye botomutuga booti n'atakuba njala bw'ati tamala ng'olina kusooka mutuga bya ddala booti n'omutiga kagoonya wamuyita kagoonya ng'omutuga booti n'akufumita enjala goli wakutuga kati goli kagoonya omalanga ggoonya nti omukazi ng'alinga alwana olutala nga mutalo wa Irani ne Isirayiri ng'alina okufumita enjala tolabako omukazi omusajja n'akufumita enjala bw'ati tolabanga omukazi bamukwana bamutuga bwe bati ng'alinga aliko ebyekika oyo ye ggoonya ne wabaawo naye asoobanga enfudu lwaki muyita kafudu nti enfudu etwala ebbanga ddene be bazinira ennaku 3 nnaku 4 n'omulya leero n'asulawo n'amala ku Lwokutaano oyo gyekiri omukazi asobola okuteeka laavu yo n'amala kati olaba bwe tuwako kati nenziramu enkya n'otomala nenziramu n'amala ku Sande yoyo kafudu ku Sande era omukisayiniza omukazi amale tezibula zibeera zitya omukazi bw'amala abatayagala kuddamu kumuwa abatayagala kuddamu sex sinakoowa abatayagala kukola ki kumuwa sex omukazi bw'amala yeebaka otulo omukazi bw'amala ayogera ebitakwatagana omukazi era ebiseera ebisinga omukazi mu kumala wayogerera amazima ne waba yakubba ssente agamba tata Niko sente ziteeka wali ziri wonna zitwala mu kikondolo omukazi wayogerera ki amazima the point omukazi wafuna ki nona biki byenjogera mukimanyi nze ndi future president gwe mukoza abaga nakuyomba ndi okitegera oyo bamuyita kafudu waliwo omukazi amala ennaku 5 waliwo omukazi amala ennaku 5 nga takola ki tanamala
ontegera bulungi eyo bamuyita kafudu mu nsi y'okumala kagonye eyo lyabanga ali mu lutalo kabaata yasooba kati lwabawo omukazi atuuka ku ntiko ng'atadde amannyo ku ngulu ng'enkima alinga musezi n'ateeka amannyo batika oyo kachima kutikiti batukiza bisomesa naye njagala muyimanyi nga abanga omusambwa oyinza nga mulya ne bajjajjaabe olekaddeko omukazi ng'emmandu ezina lubaala azina mukasa azina kiwanuka azina ng'emyandu zina zizina kati bwatuuka abanga agassa emizimu 1500 n'ateeka amanyaga ng'omulya ne lubaale yakulaliramu bamuyita kachima oyo alemeramu maaso zituuka ne zikoowa si kachima yawamanye kongole we kati ng'enkima nkusomesa kumala ati mwabandeza kati abalalira mu maaso zituuka akozesa si bulogo akozesa nedda abakazi mulina gundi entunnunsi wansi mu bitundu by'ekyama tumanyi tikitujja kati okulaliramu kankusomesa sayansi abamu ayise Dr. Bajjo ndetegwa ebigalo kati wano wabaawo mu maaso contract and bakiyita batya indicator bakita na tumanyi jikona muli bafala munyambe temumenya opposite kale bora bot kati onyiga nota bulo onyiga nomali wali omukazi waita lumima amima kati bulo omima bot maso zilizi bazinyamba ko kolaje onuma ati onumya kankulumye kati olaba mima kati omukazi wakozesa amanyi ga mima maso zilizi ziruzinga weight ziruzinga emisuwa kwanga no contract mubamu emisuwa for biological teacher kali lwaruzinga emisuwa nga zigonda kakati bwotekayo bwoti tekidda obosi kanyama ne bana government impo sawa so wali no kulinda mpaka bwakuli kakati obosi kanyama onumya kakati kati oxygen abaluzinze mu bitundu by'ekyama so ino kulinda oxygen abakoze eki kakati bulove yabwe ate nyama olaka we bikuluma kati gamba uli budosi kaboti biba bimukola onzita uli kati oxygen akwedde mu bitundu by'ekyama uli oxygen kati wensika bwe tulanti biruma ate ne byadde biruma nange empulira binnuma kati oxygen akoze eki kati olwo ne bakola batyo kubata mwegata mukola bwe muti kati abasawo baganda babbira omusawo muganda manyi kyakola bajja ne ice cream ne glucose kati kikwesa glucose to gain momentum okufuna ziri entunusi ziddemu ziggulewo ziggalewo tiki taka kati omusawo muganda kasaakuwa glucose ne ice cream n'agera nayengayenga ebiragala bye n'akuyiwako n'agamba nti baba gatuludde kumbe eba lost power bano mbisomesa bulungi batebivaayo kikunze ndi muze ndirazo gamba bali begase ne beeremeramu maso ziba zaluzinze yukira eno maso kiringa mutima guba tegukyakuba kuvaayo baziruze ninze then abera asobola okuvayo tasobola kubanga ziba ina bitundu ebirimu bwe kigejja wali kibanga eggumba kale lwakifuuse ennyama kibanga okwebaka ku mulambo tubaka ku mulambo teguggula guba teguyina oxygen ndi dokita kati omulambo kimanyi guziba bwe guti olwo nalaba malaya nga anyumya ku Facebook omusajja yebaka kuti kakati ogulanga ekintu kiba kyaziba binyama tosobola kuyita mu binyama n'otuuka gyokola ki kana kiri okuluzinga bwe kikola ki nti oba tolina maanyi gavaayo nagaddayo oba tosobola kuba tosobola kuba pressure ki paka nga glucose ng'ofunye glucose n'oxygen ebagiyita egundi enzyme bagiyita glycogen oba bagita metagundi nabyerabira lwasomeranga biology kati talina kyamanyi mukazi watu yasoma 1900 kati nze ali ku biology kati glycogen ne metrogen yeyamba gundi mbyerabidde babiyita ojja bisafinga bye biyamba okukkirira n'okwambuka ziri mu sexe kati zifaanana ebitundu by'ekyama kasi bone kakati kyekireetera okukola ki kakati abakazi bano nti abakazi ekibaleetera obuzibu nti ennaku zino ate mwayiza obuyaaye nti omukazi okuwaako akirabanga sex business kabebbina kabeggwe ekyaleeta ekizibu ekyo kimanyi naliko ne dodo nga mukwana kakunyumiza ka story bulira dodo nga ngamba
tebogera bya munyumba ne kanjigere kimu yangamba ku Monday ndi mu Kibada ne nguma ne mulinda basi kitwala banga ki mu Kibada ekitufu kina kuba kya nnaku nnya ate yakyali muto kale wiiki yasooka nangamba ndi muki ne nguma ennaku mmeka 7 nenguma nenzirayo bwaba ina kyayagala Ekibada kijja bwaba ina kyayagala Ekibada ye weaponi ye kubanga ke kabonero kw'abakazi n'omukazi nga tayagala kwera abavubuka mwe n'abanda bakoino live wegendezanga nnyo omukazi kale okimanyi ndi mupiizi kale okimanyi ndi mu Kibada that is a weapon omukazi to manipulate you don't allow next week nga nzirayo ku monitor okimanyi nerabidde muki okimanyi bwoli bwe wavaawo nali manyi kize kumbe tekize kati kyaze ebyaddala bumanyi obubbi bw'omukazi mu weeks 2 abeera dodo mu mwezi agenda mu bibada emirundi 6 nakati ayinza okuba ali mu Kibada kakati ayinza okuba kyavuddemu Ekibada kya dodo kibeera mu mwezi erina okugenda mu nsonga emirundi emeka ne mubuuza mukazi gwe oli nkoko oba oli mbaata nze waliwo lwe namubuuza naawe okimanyi tagenda mu bibada emirundi mingi amanyi okujja naga nero yajja ewaka ewange sibakwefaako nandowooza nti nambwa kati kuno kandiyo ebibada kaŋŋume ne ŋŋamba kale kaŋŋume nesaabisanga ne dodo Ekibada ekyo kigendamu buli wiiki dodo alimba dodo naye kyokka nange mukazi okwata mukwa nawe akulimba twala eri mu mwezi tayimu yawo ate okumanya muyayi agendagenda mutolera malako mamanyi bina akati okimanyi talina bipamba byatambula nabyo byateekayo namugamba omuntu w'Ekibada ateekayo tampu nagamba mbuze Ekibada kyange kiyiika nnyo nteekayo pamba kumba aba yeepaadinze alina byayagala omuwe naye nga alina kuyimba nti ali mu Kibada naye ng'omala n'obimuwa ate obimuwa ate kati nze nange ndi muyayi munafuna kyenjaga kyogamba omukazi nange akyadde bamundi mu bibada nze era bwoneeyogereza nga oli mukazi nga ngenda kirya bebi nga nkwaga nga nakikombayo tofaayo ze bwe ŋŋamba sikigambangako kubanga omukazi ntegeera nti muki nze mala kukwata kumala kulaba musaayi mala kukwatako bwenti gyeguli naaba bulungi ne disinfectant nenteekayo bwenti nendaba nga wenyinya tosobola bajja owenyinya lolaba wenyinya lenswera ku dodo naguma ekirala ku dodo ekyokubiri nomusuubiza kwako ekyokubiri ku dodo abavubuka mwe n'abanda bakola event omukazi bwe lwakubiranga essimu ng'omusuubiza ssente nga bali takubira ssimu yaba muyaye goba dodo lw'omusuubiza ssente akujugiza lwakuna nga wamusuubiza lwa 6 naye wano munno mudde zitakulaga laavu yeefula mbayi baby I'm here nswe ayogera oluzungu lulwe lwamalayo naye nga gwe olutegeera naye nga nze tegalenga kati oluzungu olutufu lujja kugira ku Lwokuna ani akuyamba obisoma nasoma the university holder ama baby simanyi luzungu nze university holder kakati obuyaye bwa dodo musuubize ssente laavu eri yonna ekomawo naye yeyogeza baby oli bulungi zije nkufumbire ku mmere n'omugamba tojja kakati nange kyenkola bwe musuubiza sikola ki tomukubira simukubira ate simuwa nale bwowuli akatima nga kaaga akatima kaaga ngamba akatima gwe weefuge awo nga ngenda mu bbala nga nywamu kanaye ate mugeza ategeera nga kino kyambuuse yakwesooka naga baby okay now you will see me this day and this day kati abakazi abasajja muyiga oteeka abakazi bano mu place nze kinuma nnyo okulaba ng'omukazi akula omusajja kyokka te bw'omusisinkana n'akugamba ali mu Kibada kati leero kale werusoose leero kubanga koodi za dodo ziri 2 Kibada nakuba simu nga yagala ssente naye kati namumanyiira ye nga tuuse naŋŋamba leero nga kati bibi ebyokulimba mbikoze eki sibiddamu Ekibada kijja kuddamu ku lwawo ne mugaba weepaddinga omwaka mulamba nga ngamba togenda muki era tuli mukuloonya akakerende wabayo omusawo yenna alina akagenda kayinza okumala omwaka mulamba obuyaye ekyobulala obuyaye obulala nze gugwe experiment y'obuyaye kakati onoda mukolera experiment y'ebitundu by'ekyama kati obuyaye bukolera ku dodo naye kakati twakwatagana ekyokubiri abasajja mwenayo mubeera eyo tukoleranga ebintu ku pressure omukazi yansabye sentence muleke agende omukazi akwagala ajja kubaawo omusajja yenna ndaba live etogezanga n'ogamba bunasuubiza omukazi ssente noweeteka ku bunkenke n'ogaana okugulira nnyoka ennyama n'ogaana okuwa omwana we ekyokulya mb'okolerera dodo omuwa samusoni amuwa samweri amuwa
Pesi gyakusabirako sente omusajja abakazi b'e Kampala ennaku zino baba n'abasajja 10 nga buli omwamu w'emitwalo 3 omukazi asobola okulekitinga obukadde 3 olunaku. Kati omusajja yonna it's aquatic stupidity bya kisiru to die working for a woman, work for your family, work for your mothers, work for your fathers. Bana abakazi tebasiima Bina Baby emyaka gyakulidde abasajja togimanyi. Kati Bina Baby teri musajja ayinza mumatiza yadda ku Yesu. Buli mukazi yaddiba yekwasa Yesu nti ye bbaawe. Kakati gwe ng'oveeri ng'oleeta obumonde bo simanyi ngenda kumatiza Bina Baby simanyi ngenda mumekinga abeere happy. Omatiza otya mukazi w'emyaka 4 agenda mu 5. Kakati okumanya nammwe ebisajja mwasiriwa. How can you meet her? No gamble, you're going to make her dream world. I cancel in how can you reach her the dream world? I cancel in Jesus' name. Mukazi yasuwa batu bayogera. That's why tokwananga abakazi b'ekkanisa. Bagenda emizamba gyabe bagenda baazibadda ne batwala ebisirani byabe mu makyaki. Tobulanga abakazi b'ekkanisa tebafumbirwa. Kubanga byabeera mu kanisa abaneekizibu. Bano abadde wali wafanera ng'asaba musajja. Naye ng'ekimulemesa omusajja talina laavu. Talina fiiri n'omukwatako. Atawanya Katonda. Kati Katonda kyogamba agala kweta omusajja ng'oli mu fire. Kati fire yagenda okulya. Kati fire yagenda okulya. Lwaki fire takulya? Kakati abalokole bansobera. Onoonya musajja. Bulaza agambyeko mu kyaki nti bebi ayira mukansoka embuuze Yesu. Sara yegamba Mukama mpa omusajja. Kati ye Bina Baby. Tubadde wana Emma. Tubadde ne Emma nga yamukwana. Nga kyagaana Emma ne Wiriba yagera nza segaba. Ate musanze wali ku Sara Mukama mpa omusajja. Kakati ku bonna ani aba who's fooling God? Balota biki bwe busabuni gamba nti olina ekintu ekikulya mu nsi y'omwoyo nga tekyagala physical people because God has brought a man here. We have been here enjoying this. The man Emma was here. Kakati nze mpoddemu amaanyi musanze nga labafaniro ngagamba Mukama I take the curse of okudiba, take the curse of unmarried, take the nengo omusajja agenza omusajja akwanye Bina natamba nako naluli twali wano omuwala oli bamuyitaani Ashley omusajja ng'ava mu America ayina ekiwago n'agamba hi Bina how are you? Tali welcome sajja mukulu kachikazi kantuule eno nze bajja omusajja saagala muliraana. Kakati bwanaddiba emyaka emirala 10 Mukama Mwoyo Mutukuvu akola bw'ati ayitira mu bantu yakakuwa abasajja babiri ng'obabuuka ng'osaba ssente zangu osaba wekwata ku bitundu by'omwakyama musanze asaba yeekwata wano gamba nkosana ateka ku kamera nkusanze okwata wano emikono booti olubikkawo lutya okutte wano booti nze ne mubuuza era mubuuziza nti Bina waziba era kwe kumukwatako wano ku mayinola nindabo bayaziba oba teyakola ki kubanga nkwasiza ennaku nakala abasajja ba Bina bana bamukwana takkiriza kyokka omusanga ku ssimu ali kusala Katonda ampa omusajja kati ekituufu Bina ayagala ki kati beeredaya ku busabu kiki oyagala ku nsi kuno Katonda aleeta abasajja ab'enjawulo tabawa keya abeekweka bwekwezi ofundako neddodo. That's why nze njagala ddodo era mwagale. That's because oyagala musika kisera nicyo kyakudiba ne tukisigala tusaba ne tukikutula kati bebi anjagala Yesu. My husband is Jesus. And I don't cheat on him. I don't cheat on Jesus. Towesiba ku Yesu omudibo gutoguteka ku Yesu buli yaddiba yekwasa Yesu. Yesu ayagala obufumbo. Yesu yagata abakazi abasaba yagata yowafumbira Yesu. Yesu tomulaba badembula akasabuni ko ita Yesu. Kata akasabuni ka ita Yesu. Hadi da akasabuni n'emizimu gye jaita Yesu. Akwata obusabuni. Koshaka kye kugamba kakati abakazi mulekeramu abalokole mulekerawo okumalira abantu obudde bogera mu church ngo yagala omusajja try any opportunity which comes across of you because you have asked God for a man. God has brought Emma avuze motoka ina agenda yaleta mu America ashule ne babirano tabanyuka sawa musawa nango omusajja appointment na ye nalinko Katonda aleta ebyamagiri you are looking for a miracle. God has brought an American man. You haven't attended to him. Naja kuyaya kunonya musajja musajja bamugabo gena mujjawa pajja kola record kale kale musajja gena mujjawa. I'm already married to Jesus. Wegeze bye kisiru kama I'm already married to Dido. Dido is your husband. I cancel. Fire. Katobera wote emyaka Bina abera wate na mudduko muliko abera wate dodo ali mulavu dodo ali mulavu agachi budget katugwe who is your husband? Who is your husband? Jesus. We have kisiru gamba obera ku finger gamba finger is my husband.
I cancel. Ataka sabuni katakiriza masturbation. Katakiriza masturbation. Katakiriza physical engagement. Katakiriza physical. Your masturbation is a sin. Kwema zisekibi. Nchigaba ko muri nya ya Yesu. Ofuna omusajja omutuufu. Oulyenga bikuyingira ebituufu. Ojjemu ebintu bya masturbation n'obusabuni. Ojjemu ebintu by'ekisirusiru. Omuntu kino okuyingira wano mu ddembe. Era n'ogenda kino okuyingira wano nga kituufu nga kizze bwe kituufu. Ali mu fire. Fire in Jesus' name. Ali mu fire. Fire. Omukazi ali mu fire. Baleeta abasajja agoba bagobe. Asiri yamubako lyo. Omukazi abasajja bonna yeeronda. Kiti n'abasajja. Changama nze Willy Bakasa yamenya omutima. Sijja kuddamu kwagala. Menyanga ko mutima zan. Wamumenyawo. Ekizibu kya goba Willy Banchi manyi. Omukazi Willy Ba yalinga ye ebiseere. Omukazi atobye ennyumba yonna. Abakazi bamanyi kwepimira amayi. Nga Willy Ba ndika fire. Ama Willy Banga akyusa ki? Omukazi obeera mu bufumbo ne ba otomuteeka mu eyo nkali yammwe. Bwepima omukazi osobola okwekwatakwata babikolera mu mugambe bitugendeko ku kolini hotel. Ng'ogenda obiire naye wakati bayiwaawo bizi. Gomanya ekiswaza ng'oyanise ebifaananyi bannayiba. Omusajja n'aba n'ebitanda bina. Gonna obito bya buli lunaku. Lunaku n'oyanika. Biwakolanga Willy Ba. Omusajja yadduka ebyo. Ndagamba fire. Ate fire yakulya. Munkozeseza so ya leero. So ya muli basisomeseza n'abantu ndi mu byaki. Bali zironde bisomeseza ki. Dakika ziri mmeka kubanga Godako, ebyabuyaye ziweze. Mbadde ngamba ki? Kati obuyaye bw'abakazi ekyokubiri. Omusajja omukazi akwagala bw'akusaba emitwalo 5 mugambe toyina woosula, toyina kyakulya. Bw'anaddamu nakubira amasimu g'abadde akkubira. Bw'anaddamu nakulaga semukeya gy'abadde akkubira, kitegeezo yakola ki? Nga toganya okumba go. Kusaba emitwalo 5 lwaki tompayo wakiri 2. N'otandika Ani kati fa abasajja kamba yigirize fa abasajja nakwati ne mumpe next time mumpe program ngandi soba gasiro bya kuogana. No, serious. Njaga a serious program next time. Nene serious. Bino bya kuogana endako muyigachi. Kati omukazi nkusanze. Sinze mbadde nkulisa kitawo simanji yakuliza onsaba oti emitwalo 5. Nyoko byatako ateze. Omusajja tokolanga ensobi no omuwale kitawo byatamu. Kakati oli mulekwa. Chebaita laavu. Omukazi ategera omusajja omugamba nga bino. Omugamba baby nze ndi Miss Independent. Njagala kutandika business bana business yange nyongera mu capital. Tomugamba ku first date nga omazino muwako. Kuba kati waliwo ninaga akati nokamba yigirize na kino ate mukiyige. Omusajja bomuwangako. Kati kambagirize bina ebyaddira nga byogera with yes. Bwe nkukwana kati nkusanze kati. Tonkonya kati. Sigenda kukonya ku katono tekayina tebeyakola. Kati mwenkwata kati nompaako kati. Nenkomawo enkya kitegeeza nkwagala. Abakazi balina mentality mukatutambuza omusajja amala emyaka 2. Omusajja bwe nkusanze kati 2. Ne tugenda wali nompaako. Enkya nenziramu nenkoma kitegeeza ngudde mu laavu gwe mukazi wange. Amangu ago. Mana. Kubanga omuntu akobakolaga chuku n'enkya n'akomawo. Kitegeeza akukoze eki? Akwagala. Naye mukana mugune wemba muyaye Dodo nonnumya emyaka 4 lwenkuliddeko sidda. Era omukazi yenna ndaba ku kamera okakasa nti omusajja akoye omusajja gw'owaddeko amangu n'akomawo enkya. Bw'atako mumanya watomedde ze bayita job hazards. Job hazards byebizibu by'emirimu. Kubanga abakazi mulina ekintu ekyobusirusiru mumanyi nti omusajja bw'omuwanvuya n'otomuwaako bw'ajja kubonaabona nkyamukula. Ate ebyo bikolowa agakazi gatawooma gateeka kasa. Teri mukazi awooma atambuza musajja mirundi 2. Dodo towooma? Ayinza okuba naye Choke. Mbadde ekikola kati mumbuzabuza. Kakati mbadde kanti omukazi yenna nkomye kuki? Mumbuzabuza. Anti ogamba omukazi era yenna atabuza omusajja batawo. Omusajja omukazi bw'omusabangako n'akumma togenda. Genda okwana omulala. Tomalanga na bukazi bine ebikazi ebitawooma biba bisumbuwa. Kuba kimanyi ogenda kiryako gumoleme kudda. Kakati gwe omuvubuka okola ki? Bw'osanga mukazi kebeza. Buli anoonya obukebera nina buntu obulaba sirimu bwa wiikisi 2 munoonye. Ntambula nawo mu mmotoka. Naku zo sirimu bamugonzeza mukebeza. Omukazi akuwa alina mu abavubuka omukazi bwakuwanga kamangu n'akuwoomera n'omwagala tomukolanga bya kyeya abakazi bakolima.
amaziga g'abakazi bikolimo ate omuvubuka towebaka ku mukazi nga tolina bajeti ya mukazi noba bamanyi togenda mwagala muwe kyayagala kwolwo lunaku nze okukwata emitwalo 5 nga mpaddeko tisiguguze buguzi mba nsasulira bikolimo kubanga mbanga yebase ku maama wange nafuluma eyo saagala kulekawo gamba ogusajja gwa nebaseko ne gukola ki kati nze nina abakazi benaza teri mukazi gwesuwanga ku bizinesi sirina bikolimo kati nze nga tonnampa ate bwe nakwebakako bw'omusajja yenna ndaba mu kamera bwe webakanga ku mukazi bane bajeti y'omukazi oba mukazi bwakuba wano bwateka kindiridde bwerere kale bwe omusajja bw'osanga busindika ebigaali bikolimo by'abakazi n'omukazi bukwanye kati ompaddeko bebi obadde oyagalayo oti njagala simu kwata genda kati kiva wa musajja okudda enkya bwanga wawoomye omukazi awooma ne bwagenda ku mitale gy'amanja tumwerabire nange nagwe ezijjukira naye yabula nina gwe ezijjukira naye yakola ki oba yagenda mu America teri mukazi awooma gwe balabira mu memory era ate omukazi awooma tasaba ssente omukazi awooma weekubiriza owulira choking sound mulaga katoba yanyize katoba muweche kigendo omusajjusa katoba mukolera eki okuwooma kuno kuba nakyo omukitali mukazi awooma asabiriza nti baby mpayo data baby mpayo wetumiikiriza wekka kuli okuwooma kwe kutuma omusajja n'agamba kakolera mukazi wange ekintu kyayagala waliwo abasajja abatagabanga bali stingy teri omusajja omukodo teri musajja mukodo ku mukazi awooma gwomuwala yenna ndaba mu kamera wano obanga olina omusajja nga takuwa genda omanya oliko eki kyamu oyinza okuba owunya embalakaso oyinza okuba owunya akamwa oyinza okuba nga towooma nobanga abakazi bamanyi okufukagana agazi waliwo abafuka agazi ge munywa obunywi ennaku zino abawala mulina ekizibu muga ne munywa agadagala ne mutufukira agasulo agawunya katoga nakifukidde lwaki tekiyimpa kumbe ebisulo bibaddemu infection biwunya omukazi yalina okuleeta kiriya nakyo lwenzooli water n'amazzi gabamu infection you don't treat yourself omukazi temusenya lulimi paka eno wana amatu gaba gaddugala amatu genyine omusenya gakomba zola omukazi gwe nakomba mu kutunga kawanga omululuuza nengamba ne mukama okoze iki kiro kyokka ebikazi ebicafu byagala bega baby ikombaako wano n'okigenda mu mbalakaso z'amabere munda nga mulimu ekko n'okaba kati bana natomedde kikino bw'okimanyi nti obuyonjo bwokka buwoomesa omukazi Magazi mukana byaga bitekawo ku baby no kono ino na konoza no banga kitende no udanga bintu bikuta omukazi na Uganda nga unya bubi akamwako kati omukazi wa unyira kama kigeza susu ewunya kubanga apokazi na agenda mu bala nitekawo kyalala ne kifuka ne kizako sikati ne kitula ne kinywa bia ne kigenda mu motoka ne bakiriya ne kivuwa mu motoka gachunyira omusajja zezo infection zezengwedde mu gwanga abanaku zina abantu bafa infection ziri ebibumba oganda kayo mu kitajja leka kuchu musajja n'ozimba n'ogenda enkya nayo n'otwala awalala infection buchafu wachi goto naba akakalize munaba infection it's a small scale wound a small scale insect inside virus newe nabe bayayingidde dda ateka bulungi kugamba naye kati omukazi omutufu okola boti otambula ne sanitizer n'otambula ne wipe bogenda mu kigo toyina kusitama ku toilet omukazi girako boti katono onaabe n'amazzi wesimuleo ne tawulo ne gundi bagira batya ne tissue ngaba mu ngalo sanitizer just ateka kimento obuyonjo bokabuwomesa omukazi gobadde okimanyi nti abakazi abalungi tebawooma kusinga babi naye kiwomesa abakazi abalungi buyonjo katotagaba byonna tebakulimbanga teri mukazi muwanvu awoomanga mukazi mumpi nakyo kankikubulira nze mbabulira tawooma goloza ki yaddiba gomulaba n'omusajja omukazi kati dodo omumpi yawooma teri mukazi muwanvu bajo psychology says that obukazi obumpi buwooma okusinga abakazi bana ava mu byafaya ali mu faya ye faya gyo muli kubanga mbadde nkugamba ti omukazi omubi omanyi lwaki abakazi abe bawooma tebegabagabanga balungi kati psychologically abakazi abaddugavu bawooma okusinga abeeru ate ze kojabbajo yabimanyi omukazi wa black awooma okusinga abeeru kubanga olaba ebisambi byona ebyegatotawoma muwadde ebiddugavu ebiwooma bikuloza ebiddugavu bikuuma ebbugumu n'omusalayo gukooca totuuya naye katono yatuuyanye dali wano bwati yenaalinga agenda mu sawuna nti melanini eri bagiyita melanini enjuba ekuba melanini nayingira kati abakazi abeeru ate kimanyi nti nakyo tebalina sukaali mutuufu bwe bakaku bakazi omwere we Uganda obanga ali kuli hano omuzungu kubanga obuzungu empoma yabo bwetu yakaka kyobanga obuzungu bukombanya abasajja bwenoonulira nnyo kanso ki ojja kwekansoli ojja kufundikira wekansoli nsi ne muli basiba era likola interview kyeno
Nani akisaibu mpita kandi soba. Mose. Bina oja kweka nsonyi. Fire. Psychologically. Omusajja tugeza no wemalamu n'omukazi. Eri empologoma gy'oyagala bweti. Taata wo yagirekawo, kojjaawo n'agireka, sengawo n'agireka, Adamu yagireka. Kakano kimanyi waliwo abavubuka abakoleramu bagenda kumatiza bakazi. Naga n'omukazi mulonyi naga nze baby simaze. Kakati nga mumazisa omukazi. Nze bajjo. Kati liriebwa bali matiza lino. Kino ekintu ekiyitamu omutwe gwa bajjo bwe guti ne kasuku. Bw'osobola okumatiza ekintu ekiyitamu omutwe gwange omunene. Endako. Muli serious. Omuvubuka tobeera ngendo weerima mbogenda kumatiza omukazi genda olyeko kikyomala ogende. Omukazi mukole kyayagala ogende. Bwe kino ekiyitamu omutwe gw'omwana ne kisigala nga bwe kiri. Kisigala rubber band bagimatiza. Sensitive ya rubber band eri. Eno rubber band eri. Olaba bwe kyasamye. Kimira ensonzi, ne kimira emmale, ne kimira emmamba, ne kimira timba, ne kimira nawandagala, ne kimira essalama, ekimira ebiyenje, ne kimira buli kimu okimanyi. Enshegeza kimira n'akako. Ne kimira kasuku, ne kimira bajjo, ne kimira bebekulu, Bobi Wine, Abitekisi, Lwasa, Kamilioni, Semakula, Turumani, Loni Bantu. Ani Kamilioni yewetamu ate olaki mumira bwetu mukewetamu uko bwe kuti. Kakati gwe kintu ekyo bakimatiza. Gwamufuka weebuli ogame sina kyengenda kumatiza sina kyensobola. Diribwa takula kyosobola ogende. Jango takula titi osiiriremu katono ogende. Nolaba bivubuka maze nkolera kumazisa bakazi ndi mu jimu nonya maanyi. Amaanyi baganonya mu jimu nnyoko. Jimu y'omusajja ina kuba nsawo. Kati nsawo nakasipendinga emitwalo gyange 2. Wani? Jimu y'omusajja nsawo okumala kw'omusajja nsawo. Kati gwebera n'amanyi goze ng'akwanyisa setu laba mukazi gwanaawa. Ate bw'otuuka mu logikolako ky'osobola. Kati bina myaka 5 mbogera kubatiza. Kati bina akyamatira. Kati mu bina osobola kuveera. Omanyi wali ebisajja ku internet. Nakimpaako. Mukirina ebbere mutima gwange. Simanyi kiina ki. Kakati bina bamumatiza. Jangu okoleko kikyo. Kambe bina. Fire byo naawe. Fire abadde ki. Omukazi ansoberera ebifaya. Genda owakalya fire. Bannange. Bifaya byamusuula eddalu. Bwate bwe yagwa eddalu nno. Otwala otambula n'amawube. Ali mu fire. Kale kantekeyo fire. Omukazi yagwa eddalu. Kaakati okitegera kye nkugamba. Abavubuka temuddamu kwemalamu n'abaana bakazi zino empompogoma temuzisobola. Bino biswa. Namunswa. Namunswa aba n'enswa nnyingi ezimubuukira. Kanso bye biti. Bino omukazi yagwa eddalu zonto. Anti ogambe bino. Muli biswa. Ebwa balimatiza. Nze neewunya ekintu ekiyitamu omutwe gwa. Ogamba mpozi oyo sinze. Ekintu ekiyitamu bina baby n'obuwanvu. Ekyo kyempangako mbogenda kimatiza. Ekintu kyabera naye yakkiriza ino. Guno omutwe guyita wantu naawe n'ogendayo. Abasajja muli bazira. Kakati gwe musajja oba oli mugezi noonya ssente. Kyokama nawe omanyi olina omutwe omunene. Ate abasajja mwenna abandaba kuno. Abakazi ge yakuzalira omwana gwe obawa ekitiibwa. Bano abafere togeza n'obawa ekitiibwa gwe lya buli ogende. Ate bw'otuuka mu logi tomumatiza. Matiza mama w'abaana wo awaka. Kati wano obeera okola ki naye? Mama w'abaana wange. Kiri kiba kyoyo nga gwe weekuba akasabbuuni. Jjukira nti abasajja tukwana n'abakazi kwekuba busabbuuni. Omukazi w'awaka yaba ne liyo laavu nga bwe ndina eddodo. Kati abasigadde ba busabbuuni. Just ompaaka awo noweekaka. Ati ke kasabbuuni wantu tukola physical kasabbuuni. Obusabbuuni bwabirika 2. Waliwo psychological kali psychological kwekwata bwoti wemazisa nako kati mbera kati kono bina kasabbuuni gwali kwa alali. Gwe physical kasabbuuni ono psychological kasabbuuni. Tete useka. Ne muri bazonto tukoze bikibira. I cancel. Nanyo muri balalo. Fire. Abasajja balekatu wa sente. Teba amusajja tudagaya no wemala mumbo ogenda kumatiza ekitonde kino ekikazi. Bina olabina emyaka 5. Fire. Bina obusolo bwalabye. Ku myaka 5 alinga atanalaba ko wadde n'aka. Fire engine. Ebyeyogeza fire. Ebyeyogeza fire. Kati wana ayina gwalya mu bongo. Kati emmala ya bina bweti. Kati bagamba fire ngeri bimunyonyogera. Fire nga kati ayinza kubanga atobye. Kati oba totobye. Kati oba totobye. Kati oba totobye. Kati oba totobye. David Jacob. Totobye. Enyeje weyogeza fire ndezo olwo kikuli. Waliwo mulyo gukuli. Stadi wawa. Ogenda kusuula. Tolina kyotobye. Genda kusuula. Njagala kuloba totobye. Njagala ogwo tulabe oba otobye. Nedda. Tojja kunyala kulabira.
bino otobye sisobola nga weesibye ku fire alina omuliro gwawulafu gutamanyi mu nsi y'omwoyo bweyagamba fire kati bimunyonyogera byoyogeza fire njagala ndabe kankunyonyole bagamba olulimi lutonda kati bwesitabi counseling n'ogamba siwooma bwesitabi counseling bigenda kutuukira ddala nga ate mbeere nga siwooma ate owooma yes lwaki olina musajja oba owooma agambye abakazi abawooma bampi baddugavu kati goli muwanvu ate oli mweru kati gwe byokooma byesonyiwa kyovula nga togaba oba omusajja otya musajja kujja kuwulira bunnyogovu kutadda kati otya basajja kugeya kati omusajja yagala omukazi awo ama omukazi awooma ano atya kumugeya nti bannange ekikazi ekyo mukiraba n'akabira n'ebbeere kinnyogovu kizibu kirina ebizo ebinaanuuka kati otya kukugeya bobanga omala kitogaba wali omukazi awooma atagaba weeyogeza gamba oli malidi ku bikuwebakako gamba oli malidi ku busabuuni bwo nakati okimanyi oli mukumala bbina olaba ofunye ennyindo olaba weeyogeza kati gwawe oba otuuka ku ntiko omala gandi nti entuuka yo ku ntiko ejja olaba kati alina kyawoomereza olaba afunye omumwa olaba bwe yeeyogeza katajjirira omulaba ne totobye omulaba kiyaye kiri mu kumala magezi kiri wano kyetusiriwaza kidduse kanda bengeri